Okujjukizaako akatono obulabirizi obw'enjawulo obuli mu kuteekateeka okusaba n'ebikujjuko bya Namugongo w'omwaka guno okuva mu mambuka ga Uganda obw'obukiikakkono kuliko obwa Northern Uganda obukulemberwa omusumba Godfrey Lumu, Madi West Nile obukulemberwa Bishop Charles Coins Ennaku, obulabirizi bwa Lango obukulemberwa Bishop Alfred Olwa, West Lango nga bukulemberwa Bishop Julius Caesar Nina Otim, Kitugumu obukulemberwa Bishop Wilson Kitala ne Nebbi nga bukulemberwa Bishop Paul Ozele, bwe bulabirizi omukaaga buli omu bwalindiridde omwaka guno 2025. Okwagala okumanya enteekateeka wezituuse naffe twabitaddemu engatto okwolekera ggulu awatudde obulabirizi bwa Northern Uganda nga bukulirwa Bishop Godfrey Lumu, ssentebe w'olukiiko luteesiteese. Ono atunnyonnyodde nti amawulire olwamugwa mu matu nti be baali balina okuteekateeka Namugongo w'omwaka guno amalusu gasooka kumwesomba mu kamwa nga yeebuuza butya bwe yali agenda okumalako. I didn't expect that it was going to be our diocese, although I knew that at some point our cluster will come in to lead. But I didn't know that it was going to be this year. And then I didn't know that I was going to be the chair appointed by the Archbishop himself. So, well, it took me by shock, but also it became like an opportunity for me to learn. Ekyasinga okumujjira mu birowoozo naye kwe kwefumiitiriza ku ngeri abajulizi gye bayisibwamu nga bafa nti ye ng'omuntu kyamuwa entiisa oba ddala mu buweereza bwe asobola okubeefaanaanyiriza. I was afraid that now I am going to walk in the footpaths of these people and I must now understand what they went through but also apply it in my own life but also in the present. Kyokka olw'okuba nti agala wamu ge galuma ennyama olwajjukira nti alina banne bwe baddukanya omulimu gwa Katonda mu kitundu okutya yakussa ebbali bw'atyo n'abatuukirira okusalira wamu amagezi. Bano bagamba nti newankubadde balinamu okutya guno baagulabanga omukisa nabo okuweereza omutonzi mu ngeri ey'enjawulo. We were so excited, first of its kind, while sitting here as a bishop and also as a person who grew up here. We had never seen such a blessing that the diocese is involved in participating in the organization of the Martyrs' Day celebration. We're so humbled. We work as a team in the Church of Uganda. The other teams have been leading us in the worship. Now it was our turn. And so we felt so good that we have a responsibility in our hands to mobilize, organize and deliver this service. This is our opportunity and I feel so happy and so grateful. We are in the line of chain, we are the last cluster in this routine which has started. And you know, we had a lot of anxiety to reach and also participate. Bano kye basookerako kwali kubagambalirira gye baali balina okukozesa era gye byaggweera nga beetaaga obuwumbi 2.5. Olw'okubanga abantu ba Katonda bakulisitaayo eby'abajulizi kiba gye babisseemu amaanyi, abalabirizi balina obuvunaanyizibwa obutagambika buli omu okudda mu bulabirizi bwe okutandika okukunga abantu n'okwongera okubajjukiza obukulu bw'abajulizi olwo n'enteekateeka zisobole okutambula obulungi. We had a meeting for the bishops, the bishops that come from this region, and then we planned how it should happen. And so each of us then came back to their diocese and then started the mobilization. We called meeting. We set our own independent committee here, parallel to the Northern Cluster and the Central Organizing Committee, where even a good number of our members are in the Central Organizing Committee, but as a diocese we set a committee and we had to do the publicity in all the churches. Obulabirizi bwa Northern Uganda bwassaawo n'emmotoka eriko emizindaalo egivuga buli kawungeezi okutegeeza abantu ku bigenda mu maaso ku lw'enteekateeka. The foot pilgrims will need to eat along the way. So when something like this is happening, they move around to inform the people of what is going to happen, but also to ask them to make some little contributions. Olw'okubanga ettundutundu ku ssente zino eddene lyalina kuva mu gavumenti eya wakati ng'abalabirizi buli bulabirizi bwaweebwa omutima gwa bukadde 2 era eky'omukisa omulundi ssente ezisinga zimaze okufunika. Given 20 million Ugandan shillings which we cleared way back, for us we're waiting for the D-Day. In our diocese, we have already paid
our dues. We were supposed to put in 20 million. We have done it. I think as we see in our account now, we are left with the likes 10 million. By the end of this month, we will have completed the 20 million. Bagamba nti ebutuukidde olwaleero ng'ebisinga biwedde era beetegefu okusanyusa abalamazi nga bayita mu buwangwa bwabwe. The planning stage is done. We are now at the implementation stage. We are at the level of procuring the service providers and things that will be required for the celebrations. Ekisinga okubasanyusa kwe kubanga omubuulizi omukulu avudde mu kitundu kyabwe nti abantu tebajja kuwubaala engeri gye bajja okuba ne munnayuganda munnaabwe ayogera ebintu nabo bye basobola okwefumiitirizaako obulungi. The preacher is our own Archbishop Dr. Henry Luke Orombi. When we sat, we said yes, other clusters have been getting people outside. So as Northern Cluster, we told and requested the Archbishop to invite Dr. Luke Henry Orombi, the former Archbishop, to be the preacher, and he is a seasoned preacher of the Word of God. Ekyalo ekibawa essanyu kibasuubira nti kyakusanyusa abalala kwe kuba nti ku ssente ze bakuŋŋaanyiza bakugula amasannyalaze ga sola baleke Namugongo nga yakayakana n'okuteekako bbugwe kye bagamba nti kyakubajjukirwako nnyo. We are also thinking of putting a perimeter wall. There is a section that has not been covered, and we are told that thieves keep coming there to vandalize some of the things that are there. So the security in our preparatory meetings, in one of our preparatory meetings, the security brought that to our attention. Kyokka newankubadde bingi bijjiddwako engalo basanze okusoomoozebwa okutagambika mu kuŋŋaanya ssente okujuliriza embalirira yaabwe. Because as you know, this region is the poorest region in the country. So that means therefore that collections from the ordinary Christians might not be adequate. And that is why we are appealing to corporate bodies and government of Uganda to be able to support us, so that this year should not be different from the other years that these celebrations have been done. Olw'okubanga Namugongo yasudde akabanga akawera n'ebitundu by'omumambuka eby'enjawulo basanze obuzibu mu kukkiriziganya ku ki ekirina okukolebwa era butya nga tebali ku kiggwa kyennyini nga bwe gwandigwanidde okuba. We are far from the site, like I said. So our meetings are being done online, which is a blessing. But ideally, we should have been having the meetings on the ground. Ku nsonga y'abalamazi basanze obuzibu okuŋŋaanya ab'okugenda nabo ku bigere ne mu mmotoka so nga n'okubatambuza okubatuusa wakati mu kkuumiro ly'ebisolo n'emigga egy'enjawulo gye bayitamu kibawadde okutya okutagambika. Kyokka bamala ne basala amagezi okubatikka ku mmotoka okuva mu bifo eby'obulabe. God gave us wisdom, because also if we allow animals to eat them, the country will ask us. So from here they went to Nebi. Then they joined the team of Nebi. There were about 300 from Nebi. Then they walked up to Pakwach. So we lifted them through the park to Karuma. So from Karuma to Namugongo, they'll now walk. We only saved them from the animals. Kyokka bano bamalirivu nti kagwake keetonye Namugongo w'omwaka guno abali mu 5. We are coming as Northern Uganda, and we are coming with the things that God has given us. We have been so blessed with cultural dances, and fortunately many of them have been inculturated. I mean, they as people dance, the music they are singing is like the gospel. Olunaku olw'enkya tugenda kulaba kwaya y'abantu abasoba mu 500 abeewaddeyo okuyimbira omutonzi olunaku olwo. Priska Namulema, agafeeyo ku Spark TV.